luli badde bikola kubanga mbadde ntambula mbadde kyetwala ne kati mbironginga ku FDC akabonero kagenda beera kisumuluzo weewaawo engatto tubategeeza nti nno tolina lutalo lunalu osobola kgendamu nga toyambadde ki ngatto guno omwaka gwa kusiba ngatto era ze ngatto tugenda zisiba zinywere tugende tugulewo ezo zonna kufulu ezaali zasibibwa omubwati kale sebo tuvuddeyo kyamukisa mulungi nnyo kibadde successful era abantu baffe ab'ekawempe omulanga gwammwe gugenda kutuuka kubanga ettaala lyammwe n'eddoboozi lyammwe kati ndowooza biri mu pipeline. wano tulabye ng'obadde mu suuti ya orange nomaliriza ng'okyusiza notulabye suuti endala abantu kye bakomentinzeeko online nyo ne tugamba kati kikubuuza omanyi munnaye netunuddemu nga mbadde sinyumye candidate alina okuba nga anyumye suuti ebadde tenyumidde neŋŋamba ate kanfuneyo fitting naawe era nga bw'ogirabye ebadde tenyumidde bulungi neŋŋamba kukyusaamu olugoye luba lugoye naye nze sikyuse wendi ekyokukyusa bannakawempe kye baŋŋamba kyenja okubakolera bwe baba banje kubanga bo bannakawempe banjagala nga wenkola ki nga bwendi era bo tebafa kuwani nti oba alina enviiri baagala kalifa waabwe era oyo yenze so ekyenviiri si kyekikulu ennyo bwe baba bazaagala ozijjako osobola ozijjako bwe baba baagala zisigaleko zisobola okukola ki okusigalako naye omulamu omukulu byebyo byengenda obbakolera omulamu gwaffe gwenjagala tutuukirize so saagala nnyo batunuulire nnyo bya nviiri kubanga ze enviiri mbadde nazo kuba gw'omulimu gwenkola ki gwenkola kino kirabe ng'owa bodaboda waba ne jaketi ye ne elementi so nze mbadde muyimbi eno ejaketi yange elementi yange esebo nnyonnyola ku kabonero akagenda okujjira ku baloti kubanga omukulembeze wa FDC ayogedde ku kabonero ng'ekisumuluzo so nga ate abamu eri oba abantu abawagizi bamanyi nnyo engatto ng'akabonero batera okwogera nga sirugamiyo akabonero ki akatuufu akabonero akatuufu nti nno kati nga bwe nzijidde mu nnyumba yaffe tulina amaka gaffe kati luli bibadde bikola kubanga mbadde ntambula mbadde kyetwala ne kati mbironginga ku FDC akabonero kagenda beera kisumuluzo weewaawo engatto tubategeeza nti nno tolina lutalo lunalu osobola kgendamu nga toyambadde ki ngatto guno omwaka gwa kusiba ngatto era ze ngatto tugenda zisiba zinywere tugende tugulewo ezo zonna kufulu ezaali zasibibwa honorable ogedde ku birthday eyo ng'eriyo ku lunaku lwennyininyini lwe balonda eri yongera okunyonnyola ensonga eyo eri omulabi ako kabonero akooleka nti nno yoyo omutuufu nti yoyo omutuufu gwolaba mu nnaku ezo zonna tewaliwo gwe twagamba oba twakommunicatingako n'abakakiiko k'ebyokulonda nti olunaku lwe mbamulonda naye lwe olunaku olwalondebwa nti omwana omuzaalirwanwa agenda okununula kawempe mu matigga gonna geerimu lwe lunaku lwaffe so bannakawempe lunaku lunene nnyo gye tuli tugenda ku celebratinga birthday yange era ndoza ge mazaalibwa amapya ag'akawempe so olunaku olwo nga 13 mbasaba mwenna gye muli abavubuka abaana ba ghetto abakyala abakulu bajjajja baffe tugende tulonde amannya mu Kibi Sadaati akabonero kisumuluzo enjawulo ogenda boogitaddewo constituency gyogendamu omubaka omugenzi kati eyagirimu waliwo vacumu yajjawo ng'ogyeko okufa wabula ebbanga lyeyamala nga lwe awakoze okunoonyereza n'omanya kubanga alina ebintu byeyali yasaka okubeera nga bireetera bannakawempe n'omanya nti bye bino wewano sitepu we yakoma n'ebintu bye yali akozeeko bye bino ebbanga eryo lyonna ng'ogyeko lino lyamaze nga lifudde okubeera ng'osobola okubrijinga weewaawo n'okompasetingira abantu abo ne baba nga bakyerabirira ddala era mbategeeza nti gwe mulimu omukulu ogundeese nti olw'okuba mbadde ndaba obuvunaanyizibwa omusajja obwe yateekawo n'emirimu engeri gy'abadde agikozeemu kyannaku nnyo emirimu gye okugireka awo gife ettogge
wabeere nga tewaliwo omuntu omulala asobola kuleeta mulanga gwe nga bw'abadde aguyisaawo. Abadde muntu wa ghetto, tabadde wa byakusoma nnyo, tabadde wa mataayi nnyo, abadde nga ffe ng'alaba kizibu ky'omuntu kye yeetaaga n'anoonya solution yaakyo. So nange bwe ntyo bwe nzize nga we yakoma we ngenda okutandikira era ne gyali eyo naye mmanyi ajja kubeera proud nga si nti bya bibiina kubanga yali takola nti we yali akola yali akolerera kibiina, yali akolerera abantu b'e Kawempe. So nange bwe ntyo mu buvumu obw'amaanyi n'okwewaayo n'okuluma okungi nnyo kwendaba bana Kawempe kwe bayitamu nange kwe gamba kanzije nongerezaawo we yakoma. Gyali eyo Allah amuwe ekiwumula eky'emirembe ajja kuba musanyufu ng'omulanga gwe yali atuusa ekkubo lye yali atema we yali alikomezza nga naffe tulyongeddeko. Oyogedde ku nsonga y'okuyamba abakyala olwokuba nti Kawempe erimu abakyala abakozi abali mu ttale n'emirimu emirala. Noyogera ku nnyama simanyi obadde oyitira mu nyiri noyogedde ku nnyama mu lufu okubeera nga abantu bafuna magumba ne batafuna bye balina funa. Noyogera ku myala gy'e Kawempe. Assurance ki gy'ogenda owa abantu abo nti ojja kudda ku ground kubanga ebyo ebintu nga bwebyogedde byetaaga muntu agenda ddala ku ground ate nga omubaka bw'atuuka mu paalamenti bamuwa emmotoka ne security n'aba nga babeera. Ekisooka omulimu gwe mbadde nkola guno gw'okuyimba gubadde gundeetera okutambula mu bunyomero obw'enjawulo. Abantu bange ngenda ne mbasanga wa gye babeera mwe bawangaalira era sinze muntu nti ali awo ngenda kukyuka kubanga olwedde ndi ekyo mbasuubiza nti ne wemba ngenze ngenda kubeera nga nkola ogwo omulimu oguba guntutteyo. Ndi mwana wammwe, ndi mwana wa ghetto, tewaliwo kigenda kukyuka. Ate mu byobufuzi buno tewaliwo kipya kigenda kujja kisinga mu kuyimba kubanga mu kuyimba baba mu kunsuuta linnya ennyonyi jangu linnya ennyonyi kola booti bino ebyobufuzi just genda mu paalamenti n'okola kino oweereza baganda bange ngenda kubeerawo kubanga kati wendi era ngenda kubeera nammwe ku ground bolonda kalifa oba weetuukidde ngenda kubeera nammwe mu mbeera yonna nga tewali kukyuka na kumu nga tewali kukyusa kubanga nze nga nnyimba mu bunyomero obw'enjawulo buli kageto nkayimbyemu buli mwala we guli ngumanyi buli ekinyawo kiri nkimanyi ngenda kubeera nammwe tugenda tutambulira wamu awe wali ebyakyama tubitereeze ewaddugala tusigewo akalangi so mwena mwena mbayita mu bungi nakuza omwezi nga 13 tugende tulonde. Ekibuuzo ekisemberayo ddala oyogedde ku nsonga ya copyright ng'omuyimbi era nga kikkakatako otuuka mu paalamenti okubanga okiteeseza. Ensonga eyo oyinza gimalako otya nayo kubanga sikiwulidde bulungi. Oyogedde ku copyright ng'omuyimbi kubanga kikwatako okubeera ng'oteeseza mu lukiiko oteeseza eggwanga. Ensonga eyo ogenda malako nayo otya okubeera nga ebbanga lino n'ennyonta ya copyright emaze ebbanga ng'abayimbi bagyetaaga nga manayo mwoli okubeera ng'eggwanga. Ensonga eyo wembeera nga abantu bantrustinze nengenda mu paalamenti tugenda batufunye eddoboozi luli abadde batuteeseza babadde tebali ngaffe era n'omulimu ogwo babadde tebagukola bawulira muwulire balaba mulabe ng'omuntu avaayo ayinza n'okwagala Yesu kifaako naye nga tamanyi kikiri munda. Kino kimpa omukisa n'essanyu ery'amaanyi okubeera nti yeno chansi yokka ffe nga bannabyabitone gye tufunye okubeera nga wali omunnabyabitone si just omuyimbi obuyimbi ndi muyimbi songwriter producer so ebizibu bye tuyitamu abayimbi mbiraba bwe ntuuka mu paalamenti ezo zimu ku nsonga zetusooka kubanga n'ekirala e Kawempe abayimbi bangi ndowooza kyekitundu ekisinga okuvaamu abayimbi ate nga kivuddemu abayimbi ab'omuggundu muli Bakameriyoni Bapalaso Bashiba Fikfamaker talenti ezo zonna bangi nnyo abaana abato abaliyo nga babatunuulidde naye nga tewali future. So yeno chance gye tufunye okugenda mu paalamenti gye babagira amateeka ago okubategeeza ekituufu kyekiri mu mulimu gwaffe nga bwe bafa ku by'obulimi nga bwe bafa ku by'obulunzi nga bwe bafa ku by'amakolero ne guno omulimu omuyimbi bwe nkuba oluyimba lumu abalulyako bangi producer alyako wa video alyako wenkola ekivulu atunda emmere alyako webbaala afunako bounce afuna omulimu waitress afuna omulimu kale omulimu gwaffe singa tuba tuguteeseteese engeri ebbula ly'emirimu eriri mu ggwanga kigenda kuba kirungi nnyo okukabenga problem ya unemployment mbavubuka. Abantu b'e Kawempe tujja londa kalifa weetuukire
Mukibi Sadat basiramu bannange mwenna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insha Allah tugenda kuwangula. Naga omubwati akalotoka wayo fala watamulekana ngoja ila naonama tabula twali babene kamelioni FDC nache FDC oye one people one Uganda basebo ne banyaho amanya amatufu omita Mukibi Sadat party president, chairman, members of the FDC, all protocol observed. I greet you and I salute you in the almighty name of Allah. Assalamu alaikum. Banange yenze, ira yenzo yo. I'm ambitious and driven. I don't always settle, buli kaseera mbeera nnoonya ekintu kyengezaako okweyongerako to achieve greatness. Baganda bange ab'e Kawempe mbaddeyo okumala ebbanga, nkuliddeyo embeera gye bayitamu ngimanyi kubanga nange gye mpitiddemu. Si nti abagagga bangi nnyo e Kawempe, bantu ba bulijjo nga ffe. Nze nafuna omukisa ne mba nga nina ekirooto, manya nga nina ekitone. Nesobola okusurvivinga mu mbeera eno. N'eriyo baganda bange bangi nnyo bo tebalina bitone ate tebaasoma na nnyo, si baana b'abagagga, tebalina connection n'emu. Naye omulufula gye batemera buli we batematema bo bafuna magumba, ekinene nnyo babawadde babawa amasavu. Ne ŋŋamba engeri nange gye ndi omutuuze w'e Kawempe, this is the right time. Nzije nkikirira abantu bange. Bw'olonda kalifu oba weetuukidde. Bamaama abakadde, nze ndi mutabani wammwe. Mwe bakyali bange ab'emyaka gyange, mwe muli bakyali bange. Njagala tuyite mu kino ffembi. Ngenda kuyita mu FDC nga tukozesa ekisumuluzo okuggulawo enjegere zonna ne kufulu zonna ezaali zaasibibwa. Ntwala akaseera kano okusaasira eri famire ey'omugenzi Muhammad Segirinya yatufa ku maaso, omusajja oyo wankizo nnyo mu byabufuzi bya Uganda era yateekawo enjawulo era y'omu ku basinze okusiga ekifaananyi nti weewaawo ab'amakooti babaddewo n'ab'amataayi n'ab'ebitabo ebingi nnyo, naye obukozi bwabwe bubadde butono ate okusinziira bwogezesa ku bya Muhammad Segirinya byabadde akoze. So muwe ekitiibwa ne ntwala omukisa guno okusaasira famire n'okubategeeza nti tuli wamu. Wadde oba muli mu kibiina ki oba muyita mu mbeera ki yonna tuli wamu. Baganda bange ab'e Kawempe North abavubuka, eno etaimu yaffe. Bajjajjaffe bamaama ffe baalonda bali ne babakolera bye babakoledde. Ffe abavubuka tebatufuddeeko. Kawempe North y'emu constituency mu Uganda ezisinga ovaamu abayimbi abangi ng'era mwe muva ne ba Dr. Jose Chameleone. Mwe musinga okuva abantu bannabyabitone, abakubi b'ebikonde, ba kickboxers. Bayimbi bannange tubadde tukayananga nnyo ekintu kya copyright. Bayinza okutuwaayo obufu, jangu obeere advisor, jangu obeere gundi wange, jangu obeere gundi. Naye okubaga etteeka balibagirawa mu parliament. Tetugenda funa copyright yaffe ng'abayimbi nga wallahi tetuli mu ndeeri. Bannabyabufuzi bano buli omu alina interests ze. Omulimi akayanira balimi, owa bodaboda akayanira ba bodaboda. Bayimbi bannange mwenna buli alina ekitone, mbasaba munzikiririze tugende mu parliament, etteeka lya copyright likole ki? Likolweko liyite, omuyimbi abeere ng'asobola okuba n'ekitiibwa ng'ensi endala bwe ziri. Bwe tudda ku bakyala, embeera yaabwe si ennungi mu Kawempe. Abakyala b'omu Kawempe be basinga okukolera mu butale, be basinga okukolera ku nguudo. Enguudo weewaawo bazikola ne twagala ekibuga kikulaakulane,
naye babajja ku makubo ne babaleka nga bawanjaga ne batabateerawo na wantu wonna nti oba bannange tubakoledde kali akasaawe bwe mba mugira nga mutetenkanyiza kale omuntu n'omujja ku luguudo wabadde afunira kafiisi n'omuleka bulisi bw'atyo. Enkola eyo njagala nkolagane n'abakulembeze bonna nga mpita mu FDC okutuusa omulanga guno nti abantu b'e Kawempe bali buki bali bubi. Kawempe ejjudde ghetto nnyingi. Kawempe teriyo nyuma kalina amaanyi teri bagagga bangi. Emyala, obukyafu, endwadde mu bantu, amalwaliro amadagala mu malwaliro, ebintu tebitambula buki bulungi. Mateeka mangi nnyo agayita eyo nga tetumanyi. Bannange bantu bange nze amateeka temutya bya luzungu. Oluzungu just lulimi. Buli kyonna kyoyagala okwebuuza kyoyagala okutegeera mu paalamenti eri totisibwatisibwa na luzungu. Nze wendi obikyusa mbiteeke mu lulimi lw'osobola okukola ki okutegeera. Mbasaba munzikiririzeemu tugende tunoonye akalulu tubeere bawanguzi. Ennaku z'omwezi nga 13 ekyenjawulo ekiri ku lunaku olwo ye birthday yange. Mukimpenge ekirabo kya birthday nga mpita mu FDC njikiririzaamu lwa kintu kimu nti emu ku pati ezisinga obukulu wano era zikulumiinze abakulembeze bangi nnyo. Nze nange mbadde mulekwa mu nsi y'obukulembeze wadde baogera nti abadde mu bibiina bino abadde mu bibiina sirina kibiina na kimu kye nina kaadi yakyo era eno kaadi gyensosokola ki weewaawo mbadde neegwaniza olw'okuba nti nno omulimu guno ogw'okuweereza abantu ngwagala kwe kugenda eri bannabyabufuzi abalala bendaba abali mu ki mu struggle fena tustruggolinge tulabe nga tusobola okukyusa ki Uganda etambulira ku multi-party system. Constitution yakyusibwa mu 1995 nti nno osobola okubeera affiliated ku party yonna naye kyetusinga ffenna okwagala kutambuza ggwanga lyaffe mu ki we are the young adults. Luli tubadde baana kati ffe bataata ffe tulina kati okulaba ki ekigenda mu maaso nga ffe bajjajja baffe kuba ne bataata baffe bwe basalawo ne batukolera future zaffe ne tuzisanga naffe eno time tukolerere future z'abantu baffe. Bannakawempe nsaba munzikiririzeemu bajeti ya Uganda bweba efuluma fe abavubuka tufunako mu kyenkana ki batuwaako kaki omulembe gwaffe guno gw'abavubuka fe abasinga obungi banaye bakadde bange si kubayisaamu maanyi naye nammwe mukikkiriza nti mukuze era amaanyi tegakyalinga ki era tugenda mu kawulo ke bayita ak'ekiki ak'ekivubuka ak'ekimafiya. Kakwambala ngatto kakusiba ngatto engatto zinywere tukwate ebisumuluzo tugende tugulewo buli wamu. Baganda bange mwenna mbategeeza nga munzikiririzaamu ndi mutuuze wali mu Angola ebisanyizo byonna mbirina. Weewaawo bantu bangi ayinza okujja ne ziddigurize. Ennaku zino Uganda yakyuka, private institutions nnyingi nnyo. Ne Nassaweri anyone can have a degree. Osobola okufuna degree gy'okola ki? Waliwo university ezimu ze nagendamu n'ensoma nga sirinnyanga nayo naye nga n'ebibuuzo mbikola ki? Naye ekipapula kya senior 6 tebakifera. Nze mbakakasa bwe nali nga nkyasoma nze nali national candidate era nze omu ku bayizi abaasinga mu ggwanga lino lyonna. Kale amagezi ago gonna Mukama ge yampa sobola kubeera nga ngatuwulira ne sisharinga nammwe baganda bange. Amagezi ge nakozesa okuyita ebibuuzo ebyo nga siri mu ssomero lya kigagga era nasomera kumpi awo Kawanda secondary school. Olulaba tukwatagana nti Kawanda kumpi ne Kawempe. So I'm a true product of Kawempe North. Era ne results zino tuzikola ki? Tuzirina. Twafuna AABB 23 points. Oba oli lawyer, oba oli doctor, leeta ekipapula kye kya senior 6 tugezese tulabe awo bwe tukuŋŋunta owa dread naawe ow'ettaayi obadde ogamba otya? Baganda bange gawazi we mbagambye mu byobufuzi bino mbadde mulekwa nga njayaana naye nga njagala otuukiriza ekirooto ky'obukulembeze.
I don't want just to be a leader. Njagala kubeera servant. Tulete kibaita servant leadership. Nganze mpeereza mu abantu. Era mbabuulira nze sina magezi gali awo mangi nnyo ngenda kuteesa mu parliament. Ze bampita weetuukire. Londa Khalifa okole ki? Ebyo bye mwagala nteese bye ngenda okuyitamu mu mbuulire ebisibu byammwe. Ngende mbikole ki? Sigenda kuteekamu nze magezi gange. Njagala mwe bannakawempe muntegeze kye mwagala ngende eri mulufula eri gye batemera bagambe buli we batema ffe batuwa amagumba lwe batuwadde nnyo gaba masavu n'ebiribaliba kati njagala twetuukire kino bakiyita weekole ki era Bulonda Khalifa oba weetuukidde baganda bange mwenna mbakkiririzaamu nga nange nekkiririzaamu era ntwala omukisa guno okubagamba nga 13 tuli bawanguzi oba ani ajja ffe twawangula dda tulinze kukola ki FDC oye one people one Uganda ntwala omukisa guno okusiima Honorable Kantinti bamenta bange mu byobufuzi bino nabiyingira nga nkyalinze muto nnyo mwabiraba abasinga bagamba nesimbawo sesimbawo wabula nali nkola bwannakyewa nga ndaba embeera mbi we nali mpangaalira nenvaayo njogereko nti bannange eno nga kiri bubi abamu ne balowooza nzize sajja kubanga ekirooto kyange kyali kyakawempe so baganda bange yenze omuntu omutuufu oyo yenna atweng'ange nga naye yennyini yeetegese tetuli basajja wadde tulabika ng'obusajja naye munda muffe tuli kyuma tuli mayinja gali gennyini so baganda bange mbasaba nga mpita mu FDC tugenda kuwangula akalulu kano era nga bannakawempe mwakwata obuvunaanyizibwa bw'obukulembeze ne mubuwa ghetto ne mukwasa omugenzi Honorable Segirinya we yakoma we njagala ntandikire era nga mbasaba munzikiririzeemu naki kale ndowooza n'olw'obugambo obwo obutonotono eno just ntandikwa buki naye ng'ate tusimbudde obudde tetulina bungi nnyo naye nga mbategeeza amaanyi mufu agatulimu tugamanyi ga mpologoma oba kisolo kyonna gwe kyomanyi tuli injini empya ekipya kyekikola amawulire ffe bapya we are the new we are the news DJ Cool B. DJ Cool B.